inna lillahi wa inna lillahi raji'un kitalo nnyo ekya Asiya omusanyusa w'abangi kinyabo ekisaaga ayina buli muntu amusanyusizza abamufuniddeko ssente abafunye omukisa mu miitinga ba politicians abamufuniddeko mileage bambi kibadde kikazi kisanyufu nnyo ki Asiya naye wa Mukama Katonda gye tuva ate gye tulidda Katonda tatwala myaka tatwala size tatwala bulungi tatwala mabina manene tatwala makeup na njala simanyi nvuga Range Rover simanyi sitegeera bulungi nedda eri piki eri random twandigambye Asiya Katonda yandimulese ku duniya mukazi watwani abadde mubanja abadde ali kuki nedda batwala Asiya ne balekawo ekyuli toddeyo ne weeyibaala mbusimanyi buli abantu bajja bangamba nyo ekyuli onootera okufa nga we bafa okufa tekuliiko ebyo waliyo omukadde ow'ekyenda nga ne waali bakyusa mukyuse ng'ate bakamukyusiza emyaka 8 naye nga talinaamu wadde akasikondoka oba nti agenda nkya ng'abazzukulu be azze abaziika leero n'enkya Katonda yamanyi bw'alonda teweeyibaala ku mutindo gwonna bwe tukukubiriza ogenda okukola tawuba ogenda emaka okuwa zaka okusaala esswala 5 n'okumanya Kurani empagi z'obusiraamu 5 n'ogenda emaka wallahi n'owooza nti okyali muto okyalina obudde Allahu yaalamu toyina budde Asiya wewandirabidde essaawa zino Asiya maneya ne mie maneya ne mie wedda maitu ye mukimie ensikondo kesi bai mpulya muli eyo simanyi butwa herere gundi yemuse Katonda byonna ebibalekera human being to speculate oli wadde mbogamba gundi yamuse nojjako Katonda amaanyi ge mwerabira nnyo mu times of sorrow oli n'agamba Museveni ye yamuse tugamba Asiya engineer Asiya pilot Asiya atiisa nnyo gavumenti mulekerawo ebintu ebimu bifuuse bigazeete bikyakola meaning buli muntu afudde simanyi bamuwadde butwa bamuwadde obutwa bamuwadde obutwa bwaki engineer pilot corporate diplomat mulekerawo yo nonsense abantu mu nsi tufa tucreating space abalala bafune we babeera eyo reason number 1 senga twayite tufa senga tuli scafu tuli ense tunyiga oxygen twandi mujjewa remember ne obo yine nyindo nene nge ya Rosias MP wa Lubaga ngo omuntu wagitunulamu asobola okulaba ekiri ku bwongo ne obo yine oluyindo lutono lusongovu ng'olwawe ni success omanyira wonti oxygen si wakayanira wali okayanyeko n'omuntu kumukagosa nti gw'olinaanye wa nnyindo nnene nga bano basaabaze onto bawankaki ba Buganda naawe ow'ennyindo etono wali okomplainizeeko ladies and gentlemen amaanyi ga Katonda ag'okugjawo n'okutondawo tugamulekere Katonda yaleeta Asiya n'abamuteeka mu face ne musanyuka era mukkirize nti Katonda yennyini oyo yeyayise Asiya simanyi abamwogeza mu ddwaliro obo bakoze bubi mukazi watwali under duress ava ku kiso anoonya content ajja dduka naye ba YouTuber abantu banaatera obbabuuka ojja wulira nga babbye YouTube oluyi kubanga muyitirira 1 mufuna sente ku bantu za bwerere 2 omuntu ne bw'oli mujjako interview 1,2 million toli mutwalira wadde juice bamunabamu 3
temu excusing ako bantu olw'okuba munoonya content buli wamu mujjayo bajja kuba ku YouTuber lwa kunoonya content. YouTuber waakusanga ogenda kubbira asooka nakkuba ekifaananyi nga tannakujja mu kateebe. This is a YouTuber. Ba YouTuber erinnya lyammwe ligenda bbiiwa. Mwakitinga nga abayamba society but in return muli gulide. Sikyalaba interview za Kabaka Mwanga. Waliwo gye mwamuddusizza ebami ne bamuwa basale taamwemu olunaggwako nga misinde. Musuubiza abantu nga bafudde simanyi ngenda weerera omwana n'otamuweererayo wadde mwe. Content abeewo naye ate mubeemu n'ekisa ku bantu n'obuntu bulamu. Asiya we yabadde nga ddala interview kigyali mukuwa. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Afudde ate mumujje mu busiraamu. Musimanya ate Bobi Wine yasabye mbu ate family yendala byesi before government Bobi Wine yasabye mbu ate family nekkiriza ebintu by'obusiraamu tebiriiko kusaba ngani. Nabadde genda ziika Asiya naye nagenza olaba nga Chief Mona yatuuse dda. Badde ndudde owulira ku speech za Bobi Wine wallahi of late naye kati leero kalukoye. Awo baba batuuse dda bajjira mu gganga kuba kati bafunye emboozi ya wiiki ewedde babadde neya airport. Kati ya airport yawedde batandise obikolako kati bayiya nti struggle yagwa gobadde okukuma bbanga kyowulira ku speech ya mukama waabwe. Leero bafunye kati olukiiko gaggadde bagenda okwogera n'okkeera otoyinza ziika. Bakuba ne bakufuulanga majambere kuba kati eno yeraale gye bayina. Kasita bagenda gesimbagana nekya mwami Jemba mwandi muyise Bobi Wine yamusuula omulimu gwa Jemba omukulu yagweddiza. Essaawa 2 yabadde amaze okutuuka mu nfo nenga banna tebakyasoma constitution. Ne Museveni bamuvaako badda okulinda bulinzi birangani afudde olwalanza asiye emisinde. Emisi Museveni ali eri alonkinga mafuta bagamba muti musimanyi tuganya abazungu tebagenda gasima. Abasajja bakalonkinga okusima kyokka muzuukusa mubuulire ali ku nnywanto ya anuuna. Omugambo onojjako ddi Museveni nga tova mu buliri kyokka wagamba emyezi 2 omwaka guguno guyisewo n'omulala fo kyokujjako Museveni ate apaalira kuba anajjako Museveni oyo twali tumufunye emesuubi ng'omwana yatuwaga. I know bugambo obunyuma mu campaign. Simanyi Museveni dangala. Museveni watuuka eweru bamukwate jeke. Twamulemesa buli wamu. Tajja gasima okujjako nga neebuuzizzaako. Museveni alaba ebigambo bitokomoka. Omugambo namungi w'omugambo kajja simanyi funa ndaga muntu obyerabire. Oyita sobya pologoma y'emagere kati yafuuka kamyu. Bannange ebintu ebimu obirekanga ze namanyi kasita weewaanira kuba nti ogenda linnya ennyonyi lwe bakugaana ku airport. Walinga wedda nga tusoma ng'oyinza okugamba muwala ti waliwo obuntu lwemba mpitawo bubuuka lw'omuleeta bwe butabeerawo. Omuwala akanda kubuuza obuntu bw'owaŋŋambye buliwa.